Omwami ono we twagenda mu ofisi ye nga tutandika promotion eno campaign eno. Mwagenda nga muvudde ebweru. Ebweru waliwo nasembyeyo. Yasooka. Oba ogamba oli ow'omunda. Ono wajjojo. So omwami ono bwe twagenda mu ofisi ye ne tumubuuliramu. Nono yakava ebweru. Ate ono ye baaba. Kandi bwe mpulidde mwogera ebweru. Omwesoma bweru yali yasooka nenga olowooza nkomyewo ekiro. So bwe twagenda mu ofisi ye omwami ono ne tumunyonnyolamu kampeyini yaffe nga bwe yali eri. Tumugamba tulina abavubuka abaffe. Abavubuka oluusi bakola ssente. Kye bayita kugula ttaka abasinga temukirowoozaako nnimbye. Kijja luvannyuma. Kakati kijja luvannyuma nnyo. Amaze okudigida byonna nga biwedde nga binyigidde mu 5 lwakisifuna poloti mu mbeera eyo. Omwami ono bwe twagendayo abantu abalala basinga batuwa ssente enkalu ne tusalawo ye atuwe ettaka. Ekirowoozo kyali kirungi ekyo. Bwe twasifaayo ne tusala ntugamba abantu baffe tukoze tutya tuyite mu nkola ki eno manyi ekisinga kye tutayagala tetwagala kivulu kino kuggwa enkya mutandika ogamba nti ababaaliwa baabwe kyensinga obutabo tugenda okwetta ku lunaku lwaleero ne baana bawagizi abali wano abawagidde mbaziira tone ne suuna beeni nabo twagala tubawa ettaka. Buli ali wano ng'olina smartphone genda ku ssimu yo owandikemu ekigambo Juliex Property Consultants Limited. Omalola ikinge owandikeko ekigambo ku summit. Abaana wandika ebigambo ebingi ku summit ogenda ku standinga chance oba ogenda kufuna emikisa egy'okuwangula ettaka. Kuba walina smartphone kati genda konoonye Juliex Property Consultants Limited. Olayikinge page ya Juliex owandikeko ekigambo ku summit. Sira kulimba bya ddala. Era batuba tubeerako ku stage. Tubeerako ku stage tubawe ettaka. Sebo kiriza okutegeeza embuuza. Yesebo. Ettaka eryaleero lye liwangulwa mu nkola eyo oba ddala? Ebigenda okuwangulwa mu nkola eno oba edde lyaweebwa dda. Batuwadde omukisa okulonda abantu. Ogambye abantu bameka? Abantu tufune abantu 2. Meeya ne Honorable Patrico Mujuka bagenda obbasalawo. N'omulala akulabikidde obulungi oba mwana wa buwala oba wa bulenzi. Kati kwaba 2. Mugenda okulaba mu 2 kye mubakozesa tufuneko omu atwale ki tubakozesa Onyime ayagala bwerufu okunyiga. Kale musikirize basobola banyabo nze kanondowa wala kiyambadde akajoozi kasi njagala kusaba omwami oyo akutte kalefu asitamye ufunire omukyala akuli okumpi ajje oleesa oyo Patrico wangi naawe olowooza mukazi alonze omusajja alonde omukazi omukyalo yajje gwolonze bw'aba atidde ng'olonda omulala tewali mutawaani alonze oyo muntu wo samusingi wo amulabidde wano amuleeta oba amugamba ajje oli asooka jje Patrico ovuleeta namukaka Musajja mwinalo. Kitegeeza kati ndoona musajja. Simanyi nze simanyi. Okubeera abeerufu simanyi. Okubeera abeerufu nedde musajja. Nze beekwanire wano n'omukazi gwe nnonze. Ate bakola bwe. Ekifo ky'okwesindika. Owaaseno. Kakoleke. Owaaseno. Situla musituleko. Soko musule. Otegete. Kati nange ngenda kulonda. Londa musajja mukazi. Omusitulire. Bamusitulira gwe oba bamusitulira ye yesitula bya ttaka. Bamusitulire ttaka. Bannange. Bamusitulire ttaka. Nga atamukwata kigo. Ensitula yo sijagala. Otyo sawa yagaba ttaka kati. Nze
olowooza akyasinga waawe basajja bange mbawuliriza nnyo sange megadrive ekikiri kuwomukaaga twala akalungu agenda bweyagala twala ensawo bbiri eziwe ziga ekigambo mbazira tonesula dwei mazima nze ngamba buli agamba nti Sofie Tebi asooka jjo kola bwoti